procedures zonna. So nga batulagirira how to do it nafe fenyini how we are going to push it as candidates nga tunoonya obululu. Ekintu ky'okwogera yakalugwenga bwe kyakuyisiza kitya kinegeje kyakosezza tekirina kye kyankosesa because I'm very steady buli time gye bampamba ebeera vital to me. Actually nowadays sinaba kugendako mu west. I hope to go there mu clusters zona previously namaliriza north kati I'm humbled to inform my voters nti ngenda kuyitako mu west ne Mubende Mityana. I'm dropping there soon. Abawagizi bo baadde bayize ebyokubuulira ku bino ebya scientific era kikyolowooza kutokulwa abawagizi bange bakimanyi lwakuba omuzungu agamba marketing is all about consistency. So era twongera obagamba nti when you want to vote Phina as secretary dial *260# awogoberere endagiriro kyekugamba. Abantu abasinga tebalina masimu most parts of the areas so how are they going to deal with that? I don't think so. Omuntu omuyimbi yenna seriously speaking this is a special advice to abayimbi tuleme kweza mabega tumuvinge n'omulembe nga bwe gugenda bw'oba muyimbi tosobola kungamba toyina simu. So even if it's not a smartphone ne katooki esobola okukola ki okulonda you just dial *260# ebe kubuulira ekyokola. So tugezengako okubeera nga tujumpinga on any opportunity ebeerezeewo. So I think we can all vote according to the way I know musicians twagala ne tutambula eggwanga lyonna abantu bali modern yonna and they are ready to vote balina amasimu ekyo tuleme kujerega nnyo bayimbi baffe balina amasimu. Abayimbi abasinga nga Benda Sana batebakkiriza kino kyemwalese kino COVID yagwa why don't you do it mugongo ku mugongo walimebeera ustaliriza. Yes nange nandiyagadde ekyomugongo ku mugongo but there are some cost implications nga watudde n'otunulira budget eya elections eyinza okuba egendanga mu millions oba bisatu. So who is there to fund? Is the government going to fund? The electoral commission tuyitiddemu era bebadde tuyitiramu nti they had a budget nga nabo baagala physical elections naye okusinziira ku association teyina sente. We should just know that we're coming together as a team tugenda tuka ku level nga we can accommodate, we can do everything to do with financial implications nga bino ebya election gasobola obyekolera naye kati right now we're still bringing our voice together, ourselves together so that we can convince the world and the government that we are a team, they can support us. So mujje tubeere wamu tugere n'ekiriwo as long as Nita ekole ekyo kyennyini kyekisuubizamu because we've been told it's a government institution which can properly handle elections online. Nabo bajja tubuulira engeri gye bakikolamu naye nze I appreciate era ndi musanyufu nti tugo is a step forward as UMA tugeze mu byafaayo. We are becoming big, so tugende step by step. Let's not force a baby eyakazaalibwa okudduka. Let's go step by step. Kino tekigenda leeta wenjawukana because up to now things are matching doesn't have anything to put together ebyo tubisuubira buli lwoti ebigambo ng'okola ekintu you can't move. Bwana kiwa obudde ajja kukitegera nti kina esaawa eno si yakukaayana si yakukwandika buzina we are one. Let us come together as a team. Ye bw'aba agamba nti online eganye tewali sente, is there any person gwalese on board iti abawadde sente baganya okola? So sometimes tukayane nga naye kyokayanako kiraba naawe oteka way forward. Yes twagala basimbe emigongo naye abaana abakolako waliwo akolera obwereere ebifo bya bwereere ballot papers za bwereere everything costs money. So I think bwe tuba tukayana naffe tubeere realistic when we are saying anything. Yeah. When you talk about the budget, you know, send it to that 10 million is up the microfinance or buy and back. So can't you use that money for a chintu? Because of the electoral commission, but what I know, electoral commission was financed Baba Wadeyoko Kasente. Tezavu the microfinance, zavu demo National Culture Forum, the forum which gathers all domains. So that was a push okubaya ambako. Clarification about the musasanya clusters ekyamasimu adi yakyogeddeko. We don't have any money zetusasanya
tugenda bugenzi. Already I have a chance nti clusters already zakolebwa dda. So leadership jeli already twekwote kutenga fene tusonda transport tewali sente zisasanyizibwa. Eche yachogedde I think yasobola okuwa clarification about that. Nze sirina sente zigulira abantu masimu nakagende bwokalaba era nako kalyawo. Nze nganze sinateekamu nti sente ziri awo, just nakola essaawa na abayimbi balaba kyenkoze, balaba we tutuuse, so they are welcoming me with open arms. We welcome other new members on board. Why shouldn't we welcome them on board? Rush to be welcoming. Sikabono. This is an association. There is freedom of association. Erola baba abantu basoka ne badduka ne bagambye baba Phina eranga they were free to associate and they are free to come back and associate and we welcome them. Just that we want one voice as Uma. And I'm very, very happy to this is one of the best achievements that we are having. We've gone far to inawe tutuse bale baina kyebalabako but to trust is that oba nabo benyine bagenda tulonda. Waliwo bye tutannakola bingi. Essaawa no tumaze okuŋŋaanya abayimbi. Buli lw'otandika ennyumba ng'omusingi mufu waggulu wabeera wagenda kyama. So twagala omusingi tugunyweze. Nze for the next term I won't be here for contesting. No. Ezo sente ne weziri bazize, it's for the institution, not for Phina. Tezijja ku account ya Phina. No, we just want to strengthen our association. So nga batulagirira how to do it, naffe fenyini how we're going to push it as candidates nga tunoonya obululu. Ekintu ky'okwogerayo akalukwenga bwe kyakuyisiza kinengedde kyakosezza. Tekirina kye kyankozesa because I'm very steady. Buli time gye bampamba ebeera vital to me. Actually nabadde sinaba kugendako mu west. I hope to go there mu clusters zona. Previously namaliriza north kati I'm humbled to inform my voters nti ngenda kuyitako mu west ne Mubende Mityana. I'm dropping there soon. Abawagizi bo baadde bayize ebyokulunda ku bino ebya scientific era kikyolowooza ku byokulunda. Abawagizi bange bakimanyi lwakuba omuzungu agamba marketing is all about consistency. So era twongera bagamba nti when you want to vote Phina as secretary dial *260#. Awogoberere endagiriro kyekugamba. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Banannaku ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.